Makya g'olwaleero pulezidenti w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine akyaliddeko ku site ku dumping site eri emanyikiddwa eya Kiteezi. Amakya g'olwaleero akyaliddeko dumping site. Bingi ebyogeddwa, bingi ebibaddeyo by'otasaanye kusubwa bye ngenda okuba nga nkuleetera gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV. Kutegeeza nti nno weebale kwekumira ku Yugi Updates yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza, kutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo. Watannaba kuba ng'osubscribinga, kubiriza genda maaso subscribinga, sharinga, commentinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Amakya g'olwaleero akedde ng'olulala na era mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti wa National Unity Platform, pulezidenti w'abantu omulonde, leero lwawuubyeyo olubu lw'ekigere eri ku dumping site ey'omu Kiteezi eri eyabundukira bannayuganda. Kigambibwa nti nno mu lubunduko olwo abantu 30 be baaluzinga obulamu bwabwe n'ebintu bingi nnyo eby'abantu, properties, amayumba, buli kimu ebisinga byonna ebyali byetooloddewo byonna tebyalutonda. Jjukira eno Kiteezi dumping site yali eyina 32 oba kyetwandiyise acres 32, naye ng'ettundu erimu tulibalire mu eka emu n'ekitundu eryabunduka liryaliko amayumba ag'abantu era ne libundukira amayumba gonna agaali galiraanye awo agabalibwamu eka ng'emu n'ekitundu gwe mukwano gwange ampuliriza. Oba okitegeera? Tujjukira nti nno ne kaakati bakyasenda, bakyaziikuula, naye kijja batwalira nga emyezi egiwera ebiri okusobola okuziikuula paka ku muntu asembayo, newankubadde bagamba nti nno abantu 30 bokka be baafa, naye okusinziira ku eka kasasiro, okusinziira ku kitundu kye yaziika, kiteeberezebwa nti abantu bangi abaalugulamu akaba. Kaakati olunaku olwaleero, ennaku z'omwezi 26 mwezi guno ogwa August 2024, pulezidenti w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu oba tugambe ekibiina kya National Unity Platform n'abakulembeze baakyo leero wekiyingiddewo masekati ga military ne poliisi ebadde edeployingiddwa wali mu Kiteezi. Robert Kyagulanyi Ssentamu teyeesiseemu kugenda kuwubayo olubu lwa kigere okugenda okukyalira abantu abeetaaga obusaasizi n'obuyambi abali mu Kiteezi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bw'ayogeddeko ne ba victims ne famire zaabwe, Bobi Wine agambye nti nno awaddeyo okugamba atutte okusaasira kwe eri abantu era n'awaayo n'amabugo eri abo abaafiirwako abaabwe. Mu kutuukayo akkaatiriza ku gavumenti yeeri mu nsonga oba yekiinamu omukono okusisasika kw'abantu bano abaatutukomokera mu kasasiro w'omu Kiteezi, ye anenyezza gavumenti. Bobi Wine wabadde mu Kiteezi nga anenya obukulembeze obutaakola kimala kulaba nga bateeka mu nkola emirimu gyabwe gye basaanidde okuba nga bakola egibasasula, era anenyezza n'anokolayo nnyo gavumenti, naddala aba officers abakola mu gavumenti. N'agamba nti nno balemwa okukolera abantu emirimu egigenda okuba nga gibayamba n'okutaasa obulamu bwabwe, ne batandika okukola ebintu bye balinamu nga bo personal interest, ne batafaayo ku bannayuganda abawangaalira mu bitundu ababa beetaaga obuyambi. Ng'oggyeko nti nno bagamba nti nno tewali funds, ssente zivujjirira kukola mirimu gino, agambye nti nno
ssente mu gavumenti ziminsuyuzingibwa oba oluusi ezimaliriza nga zibbiddwa bubbibwa. Agambye nti nno pulezidenti w'abantu Kyagulanyi Ssentamu ssente si ze zitali mu gavumenti era gavumenti erina ssente, naye ssente zino zibbibwa ne zitwalibwa bintu ebirala. Ba government officers bazibba ne bazitwala mu their personal needs, mu byetaago byabwe bye balinamu interest. Agambye nti nno ssente funds nnyingi nnyo 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 n'okusinga w'osuubira mu gavumenti, ate era ng'ezisinga ziri unused oba tezikola mirimu gyazo. Bobi Wine yanootize nti gavumenti erina decision naddala mu regional parliamentary seasons egenda okuba nga ekostinga biliyoni 5 buli lutuula, ate nga ssente zino zandibadde ziyambako okukola ku nsonga ng'eno. Agambye nti ekifo kya gavumenti okuspendinga ssente zino yandibadde ziteeka mu disaster eno n'etwala obuvunaanyizibwa n'esapootinga abantu abali mu mbeera embi. Naye kyewuunyisa okuba nga twakafuna disaster y'abantu, abantu tebalina bye basula, tebalina mayumba, ebintu by'abantu byonoonese, naye bo bagenda kutuuza parliamentary seats eza sizoni ezigenda okutuula eggulu. Kitegeezebwa nti nno nti buli parliamentary season ejja kostinga ssente biliyoni 5 obuwumbi 5 buli lutuula. Agambye ssente ezo singa zaali ziyiriddwa wano mu Kiteezi ne basobola okuba nga basengula dumping site eno, olowooza tekyandisinzeeko, oba ne bandifunye biliyoni 17 zokka eno ensonga yandibadde nga yaggwa dda. Jjukira nti nno Kiteezi landing site eno yagwamu mu August ng'ennaku z'omwezi 10 2024 Namutikwa w'enkuba eyatonnya ekiro ky'olwo agambye bw'ateebereza okuba nti nno yaviirako ettaka lino okuba nga libunduka ne liyeekera amayumba g'abantu agaali galiraanyeewo, gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bakyali mu kuteebereza naye ng'ekyamazima tebannamanya kituufu kyaviirako kasasiro oyo. Jjukira ono kasasiro yali amaze ebbanga ddene ng'ayiibwawo okuva mu 1992 nga badampinga kasasiro awo mu kifo ekyo. Ne bavaayo mu mwaka gwa 2013 ne bagamba nti nno ekifo kati kijjudde, tekikyayinza kuba nga kiholdinga kasasiro. Asuulibwawo ne bitracks ebiva mu division 5 ezikola ebbendobendo ly'ekibuga Kampala. Ne batuusa ekiwandiiko ku mmeeza mu woofiisi ya KCCA, naye ensonga ezo ne zitakolebwako, ne batakitwala nga kikulu. Baagenda mu maaso n'okuba nga badampingawo kasasiro, era ensonga ezaaviirako zituteebereza okuba nga obulamu bw'abantu abasinga tebaabutonda olw'obulagajjavu lwa gavumenti ssaako n'ekitongole ekya KCCA, era kinenyezebwa ky'amaanyi nnyo era kirinamu omukono gw'amaanyi nnyo mu kututumuka kw'abantu bano bonna bonna obulamu bwabwe okufiira mu kasasiro oyo. Kakati nno mukwano gwange bwetyo ebibadde, era pulezidenti atutteyo obuyambi abadduukiridde n'ebintu bingi nnyo okussa emmere, mifaliso, bikitwala tugende, n'abasuubiza nti nno tagenda kusirika, agenda sigala ng'akolokuta gavumenti eno esobole okuba nga eteekawo obuyambi, kubanga kino kigibalibwako era kino mukigibanja, kubanga ye yaviirako ensonga eno, ye yagayaala okubanga ensonga eno egenda mu maaso. Era asuubizza nnyo abantu, leader of opposition, pulezidenti w'eggwanga, pulezidenti omulonde, nti agenda kuba nga akola nnyo ekisoboka gavumenti okuba nga ekikibalirako kino.